Emmanduso ko kyali abavuka po mulembo mutebi Ekyenkya Kyemizanyo nze James Ntambi ziri 26 gwa 2023 nyongera kujjukiza enkuka tobongoota gumu kitundu mu 2 Mengo 3 mu December mujje tumaleko fenno omwaka nga botunyumirwa abayimbi bangi ebyemizanyo bingi ebiriyo mujje ate tutambuze ekintu nga kino okutambula tandika okusonda kati sente buterevu zigenda okutuuka 31 December nga wamagwiddala sente ezo ozirina ojja kuba neza transport nezo okulya kasitotandika okusonda olwaleero bagiyise enkuka tobongoota 3 mu December mujje tunyumirwe fenna so nga tene Stanbic Bank nayo kutuusaako obudde buno ekugamba nti Love Market Day kakati bagitutte Masaka wali mu Liberation Square ku Friday lunaku olw'enkya ne ku date ya 28 Saturday sawa zigenda kwera 3 ez'okumakya ba entrepreneur abasuka mu 15 bajja kubaawo nnyo nga balaga ebintu bye bakola mugende mu birabe mugende muyige mugende munyumirwe abayimbi bangi we bali abaana batona mulowoozeddwako face painting jeri bouncing castle jeri atenga okuyingira bwerere abayetaaga okumanya ebisingawo simu mujja kuba ku note 8 note 15 note 8 note 15 oba sekyo osobola okugenda ku tabiri Masaka ya Stanbic Bank ku telefone weebuuza ne weeyongera okumanya ekintu kino nga bakigenda okutambula naye nga kiteekeddwamu sente bannaffe aba Stanbic Bank ajjukira Stanbic Bank weri okutuukiriza ebirooto bye byonna era ye banka nga sente zimuteekayo zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda jettanire nnyo buterevu obulamu bwo bube nga ate butambulira ddala bulungi nnyo so nga ne Aziza Zion yakuleetedde ekivulu kye batuumye Strings of Love ekivulu kino kijja kubayo ennaku z'omwezi nga nnyo omwezi ogwa November era nga Federal Records yegenda okubeera mu byuma okuyingira 15,000 so nga ate Albert 10,000 ate mezi egenda kugula obukadde bw'ensimbi za Uganda busatu nga y'abantu 8 tickets musobola okuzifunira ku www.quicket.co.ug ayeba sponsors muli CBS BBS Telefina n'abalala bangi abeetaaze okumanya ebisingawo okubookinga emmeeza mujja kuba essimu eri note 7855 note 7855 54 5 note 7855 55 esimu emusobola okugikubako ne mwengera okumanya ebisingawo ku nsonga ezo eza Strings of Love concert so nga ate ne bannaffe aba KV Pool Arena bateeseteese Masaka Region Double Elimination Pool Championship ya 2023 jukira okwewandiisa emitwalo 2 tournament ejja kuba ennaku z'omwezi 4 ne 5 mwezi ogwa November kutandika ssaawa 4 ez'okumakya era nga mugenda kukozesa emmeeza 6 batandaba kwewandiisa mu papeeko kubanga obudde bubakutte mwewandisiza emitwalo 2 gyokka ebirabo bingi ebyokuwangulwa waliyo okuwangula akakadde k'essente waliwo kuwangula emitwalo 5 emitwalo 25 owokusatu emitwalo 12 owokuna ate nga bajja kwawaninga n'okuva ku wokutano paka ku womunana emitwalo 5 ne certificates n'olwekyo mugenda ate mwewandiise mubeerewo okumanya ebisingawo ojja kuba essimu eri note 755 15 36 note 755 15 36 oba ne ku note 776 15 36 essimu ezo muzikubeko ate mweyongera okumanya ebintu nga bwe bitambula wane waffe tuli mu kiyongobero ekyokufa kwa coach wa tiimu ya Ndejje University FC tiimu enezanya mu Big League Raymond Timothy Komakech yafudde olunaku olwajjo nategeddeko yafiiridde mu ddwaliro ly'ekiruddu abadde amazaaka banganga mulwaddemukko kyannaku nti Katonda yamuyise ku lunaku lwajjo twalabye ttiimu ya Marara City ng'efuna wini esooka bakubye ttiimu y'abanafu abalwahirwa eggolo emukuzira omusambi Henry Kitegenyi yeggolo yaabwe yasoose mu season ate era ye wini yaabwe yasoose aba ttiimu ya Marara City kakati bali ku points 6 under coach wa Swabosa so nga ate Wakiso Giants yakubiddwa wakati tiimu ya Kitale eggolo 3-1 Wakiso Giants baasooseyo mu first half mu dakiika baddenga ya 29 omusami Titus Sematimba naye gwagenze okuggwa eddakiika 9 nga Kitale bali eggolo 3 abasamye okubadde Dennis Omedi Brian Ahebwa ne Judy Semugabi batebe goals 3 ne kibanga nabo bagenze maaso n'okumaintaininga 100% record yabwe bawangudde emipiira gyonna 5 gye basambye okufaanaganaho ne ttiimu y'abanafu ababbulu abasabula ttiimu y'abanafu abavira mu mbeera eyo leero liiga eddamu waliyo omupiira gumu tugenda kulaba ttiimu y'abanafu aba KCCA nga bakyaza ttiimu ya Neeke eno lugogo ddabe kuba ttiimu zonna zikyalizaawo Neeke wangudde emipiira 3 yaluzingamu gumu gokka gwe basamba ne ttiimu ya Sports Club Villa yo KCCA yatuuse n'okugjawo omutendesi n'agenda nga ttiimu tennaba kuwangula mupiira gwonna wadde n'okufunayo akabonero so leero coach Jackson Magera aliwongo w'ekiseera atandika emirimu naye ate naye agitandikira mu bizibu nti Shabani Muhammad abadde atera okuteebera ttiimu y'abanafu aba KCCA etaliiwo olwaleero naye nga game ya 12 n'ekitundu mugende mugirabe match day 5 ekyenjawulo kyerina duli emipiira egyasambibwa ebiri
timu za wakazi akubwa mujjukira Bulu yakuba Villa Busoga ne kuba timu ya Gaddafi kakati nejasambiddwa jjo Kitale yazine ne kuba Oxford Giants timu ya wakayo ke yawangudde omupiira mu match day 5 ye Mbarara City okuba timu ya Alwahire gole mu kubwerere Alwahire ne ku mipiira 5 tena bakuwangula mupiira gonna wadde n'okufuna akabonero era ye timu eri ku bottom wansi yefaananyiriza timu y'abanafu aba KCCA nenga KCCA lero eri wakeesa abandi ba Newcomers aba NEC katulinde tulabe oba nagwo teguwangule nga bwe badde etera okukola liiga ejja kuddamu olunaku olw'enkya n'emipiira 3 Saturday yo teriiko omupiira gwa liigi gwonna y'amasaza naye ng'olunaku olw'enkya Maroons bakyaza URA Luzira Solitiro Black Stars bakyaza Vipers ekavumba ne UPDF ejja kuba ekyaza Team Express wali ebombo match day 5 bwetu bejja okukomekerezebwa kakati olunaku lwa Saturday olw'omukaaga 28 ge masaza ye final y'amasaza ewankulu ku Bulemezi nga etunka ne Gomba wajja kusookawo omupiira ogw'ekifo ekyokusatu Buddunga etunka ne tiimu y'amawokota ssaawa 5 ez'okumakya n'olwekyo mukubiriziddwa okukeera mukubiriziddwa okubeerawo mu bungi nga tufundikira ate amasaza aga 2-23 eri mu bazungu Champions League match day 3 waliwo kilabu zezatangaziza emikisa egy'esogga omutendero gwa knockout gamba ngeze zawangudde omupiira ogwokusatu ojja kwogera ku tiimu zinga Barcelona okuba tiimu ya Shakhtar golo 2-1 newankubadde ina abasambi abatabaddewo bangi nnyo abasambi nga Frank de Jong, Rafinha, Lewandowski, Sergio Roberto, Jules Kounde, Pedri ne Gavi yabadde ku suspe abo nabo nate babaddewo ne basobola okuba tiimu ya Shakhtar golo 2-1 kiba kisuubirwa naddala Barcelona ng'eriwaka mu Camp Nou goals abasambi okwabadde Fermin Lopez n'omusambi Ferran Torres ezabadde obubonero obusatu okusobola okweza points 9 ku match day 4 basobola okusiringa ekibinja kino basobola okukivaamu singa bano aba bawangudde jukira group eyo group H mwe muli ne tiimu z'endala nga Royal Antwerp eno yalabikirawo nti yegenda okugaba obubonero bano ababiri erina obbawa obubonero homwanda awe era mwalabye wadde be basoose okukulembera Poto naye ate Poto yavuddeko emabega ne basabula goals zabadde 4 ku 1 Poto mukadde kano erina points 6 Barcelona eri ku 9 Shakhtar erina 3 ate ne tiimu ya Royal Antwerp nayo terinayo point yonna ne goals bagibanja 9 mu goal difference then bwogera mu kibinja ekirala ekibinja nga G mwetwalabidde Manchester ngesabula tiimu ya Yanga Boys goal 3 ku 1 ne City nayo nesigaza maximum points erina obubonero 9 mipiira 3 mwetwalabidde Haaland nga yejjako ekikwa kya dakiika 5 gyabadde amaze galateba goal ena mu Champions League kuba gyo yatebye brace yakonvatinze penalty tena ateba ne mu open play bwatyo nabanga yafunye goals ze zasoose mu campaign eno okuva lwe yatandika ate era ze goals ze zasoose oluvannyuma lw'emipiira 6 kuba yasemba okuteba eggolo mu Champions League mwezi gukuna nga bakuba tiimu ya nafa Bayern Munich season yewedde kinajjukirwa mu mpaka zonna mu mipiira 10 gyasembye okuzannya mu mpaka zonna yenyigidde mu golo 10-15 ate ebekyenda mu 6 n'akola n'assist ziringa 19 ye musambi ogwe bayita Erling Braut Haaland owa tiimu ya nafa Man City eri ku points ziri mwenda nga bwe nkutegezezaako ng'esabula tiimu y'abanafu abanyanga Boys RB erina 6 kuba jjo baakubye tiimu ya Red Star Belgrade goals za 3 ku 1 then Yanga Boys erina akabonero kamu saako ne tiimu ya Red Star Belgrade erina point emu kino ekibinja nakyo kiri kiriya kikulaga nti City ejja kikulembera RB ebere yakubiri in fact mu game ya jjo City yawezezza empiira 16 mu Champions League yegenze nga teruzinga inamu wins 10 ne draws 6 mukadde kano beteekerateekera Manchester Derby ey'oku Sunday ku saa 12 n'ekitundu ekibinja final yakubye tiimu ya Latice goal 3 ku 1 mwabaddemu n'ogwa Celtic ogwaddwa ne tiimu y'abanafu Atletico Madrid goal za 2-2 Griezmann yabadde asobola okuwangulira tiimu eno omupiira jjukira nti yalemeddwa penalty mu dakiika ya 25 osanga singa goal eyo yanywedde ne bagatako ne zine 2 babadde basobola okuwangula ne goal nga 3-2 ekitaasobose naye nga Celtic yayambiddwako okufuna akabonero kayo akasoose wadde nga yakafunye ekyali ku bottom wansi ekibinja kino final ekikulembere ne points 6 Athletic erina 5 Latice erina 4 Celtic erina point emu mathematical olaba nga Celtic ekyalina omukisa naye tiimu zizino nzikiriza nti zonna zigisinga era ejja kumaliriza yesembe ne mu Bulaayi oli owa Europa tejja kusobola kufunayo kifo ekibinja E mwe mwabadde tiimu ya Newcastle ekibinja F Newcastle yakubiddwa wakati tiimu ya Borussia Dortmund goal yabaddemu ku bwereere mpira gwabatabuseeko aba tiimu ya Newcastle batabani ba Eddie Howe balwazizaamu abasambi babiri ekyo Eddie Howe agamba ne kitaataaganya game plan ye mu mupira guno jjukira abasambi nga Alexander Isak yalwadde nga game ekyali nto nnyo ne bayingiza Callum Wilson then era waliwo n'omusambi omulala eyalwadde gundi Jacob Murphy naye ne bamugjayo ng'ate yabadde avudde katebe yalwadde ne bayiryoka bayingizaamu gundi ono yava mu tiimu ya Arsenal Joe Willock so ekyagamba kyataataaganyizza pulaani ye eyo
eyokulumba omupiira guno naye nga City rather timu y'abanafu aba Newcastle of course yataddewo embeera naye n'omukisa teyabadde nagwo kubajjukira baakubye cross bay emirundi ebiri miramba abasambye kwabadde Anthony Gordon ne Callum Wilson. Emikisa mingi nnyo gyaganye ekyo osobola okukibanenyeza obutabeera abantu mu mimwa gya goal discipline mu final third oluusi teyabadde nnungi kimala naye nga mu bye baafiiriddwa mwe mwabadde ekyokuba nti rani yabwe mu mpaka zonna nga tebaluluzinga mupiira bye bagisudde ne mu mpaka za Bulaaya awaka jjukira babadde bagenze emipiira 24 awaka mu mpaka za Bulaaya zonna nga balidde mu Champions League Europa byonna ngo bibazi badde bagenze emipiira 24 nga tebaluluzinga mupiira awaka naye eyo rani nayo bagibasuuzizza ebadde mu wins 19 sako draws 5 bali basemba okuluzinga omupiira awaka. Barcelona nge basabule egolo zali 2-0 mu match wa 2-3 jukira gwe mwaka gwali basemba okuzajja mu mpaka za Champions League. Dortmund yafunye win yaye yasoose era yagenze okumaliza omupiira guno nga iri mu kyokubiri mu kibinja F. Songa ate PSG yo kakati ekiridize ne points mukaga kubanga basabudde AC Milan egolo zabadde 3-0 abasambye okwabadde Kylian Mbappe. In fact Mbappe kati ali ku golo 13 zatebe ku club ne ku nsi season yeno. Rando Kalomuwani ne Likanga in bebatebe golo za timu z'abanafu aba timu ya PSG S3. AC Milan tayinayo kabonero konna rather einobonero bubiri naye tayinayo golo yonna ate eri mu negative 3 mu goal difference kubanga negira empira gyabadde funa mu obonero okola maliriga 0-0. Ekibinja kino bwe kitobwe kiri AC Milan yesembye ku bottom wansi eddirwa timu ya Newcastle Dortmund iri mu kyakubiri PSG nebanga ekiridinze mu mbeera eyo. Aye match day 3 eyo timu zendala ngabwe nkutegezezaako ezina maximum points zisobola okuva mu kibinja ku match day 4 singa zinabazi wangudde abalala bakyalina okulwana. Nalabye nga timu ya Arsenal na points mukaaga naye ine emipiira ebiri egyawaka egyo mudiringanwa egyo bwene egiwangula nesobola okukisiringa kubajja kuba ingide points singa 12 n'endala zikyagezaako okulwana. Europa League gyali leero kwemwana mu 5 Olympiacos balina West Ham balina maximum points beetaga kweza points 9 bachadde mu ggwanga le Greece tewatera nnyo kuba wangu naye West Ham etulaze nti badde ekola bulungi okuba yawangula ekikopo kino okuba yawangula ekikopo kiri ekya Conference League season yawedde yabadde gena maaso n'okuavoidinga defeat emipiira mingi nnyo za giringanga 16 mulamba manyite esobola okuteekawo embeera basamba kwemwana mu 5. Then mu kibinja B waliyo Brighton okukyaza timu ya Ajax ye timu esinga ebizibu ndowooza mu Bulaaya n'omutendesi bamugobye mu liigi emu ku timu zezisembye wansi. Mpulira bali mu kuperereza n'omumyuka wa Teta owa Galubindi gwe bayita Albert Stuvenberg ego bali agadde abeegatteko naye tetumanyi oba anakkiriza bagenda kukyalira timu ya Brighton eri waka ku Amex. Game ya ssaawa 4 Ajax nyinza obutajwa nnyo mu kisane wankubadde esinga timu y'abanafu aba Brighton experience mu Bulaaya ne Brighton eri waka ate esamba bulungi. Liverpool mu kibinja ina yekyaza timu ya Troyes kuva mu ggwanga ery'Obufalansa ssaawa 4 ne Liverpool enoonya maximum points jukira empira gyonna ebiri egiwangudde. Ekibinja game muri mu Roma ya Mourinho abazanya final season yawudde bakyaza timu ya Slavia Praha. Ekibinja kino okiberedde ekyenjawulo Roma ne Slavia Praha benkanyakanya obubonero kakati waliwo bato y'ekifo ekisooka. Roma manyinti asobola okukozesa home advantage ngali under Mourinho. Then mu mpaka za Conference League waliyo timu y'Ebungereza Aston Villa bakyalira timu y'abanafu aba AZ Alkmaar wali mu ggwanga ery'Obudaaki kwemwana mu 5 ez'ekiro. Ekibinja kino nakyo era kiri trick ennyo buli timu yonna ekirimu erina points 3 legi ya wazawo ye Poland Zirinjiski Monster naye ina points 3 ne Aston Villa ina 3 ne AZ Alkmaar ina 3 so kiyinza okwetakuluza oba kiyinza okwetagulula nga ku match day ey'olwaleero match day 3 maybe ne ku match day 4 naye nga kibadde kikyali trick ennyo olaba nti n'alinga ali ku bottom wansi alina chance nene kubanga alina obubonero busatu wansi aliyo lwakuba nti goal ze teziwera. Twagala koma wano tujja kuddingana enkya mu show eti Ssaabasajja Kabaka awangaale.